ekkanisa eri Makerere, erimu amawanga ga buli ngeri, erimu abazungu aba buli kika, gattako abayindi aba buli ngeri. Nze naliŋŋaanya okuva gye nsoma, naye mweno ekkanisa nja kuyingira. Mulimu amawanga ga buli kika, Yesu akuyita agendayo olabe. hino mama aho numva umutima wawe ukuteye yigira hino sha aho mpora nkubona bugufi bwanjye menye icyo ukunda n'icyo wanga nkurinde icyakubabaza nitoze kugukunda bikunyure ukunde neza mama ngukunde ntukagira imana we magaruka mbere umuvandimwe kubaye data na mama ukambera aho ntari umutima wanjye uguteza amatwi nanjye ngutegeye amaboko cyo ngwino nyibwirira ngukunde neye ngukunde neza mama ngukunde ntukagira imana we kunana kuri kinege ukaburi kivugo cyanjye ukaburi imfura yanjye gerageza ushushanyirize nibirimbukira amarenga. Welcome to Rwanda. Welcome to Rwanda. Welcome to Rwanda. Welcome to Rwanda. I don't know if she's able to come to the front or let's get to her. Let's clap for her as she comes to the top. She's coming to greet us. She's now stationed in Kigali, Rwanda. But once in a while she comes and visits with us. We're so glad to have you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. This used to be a very strong church. It started with a lot of power. And I thank God it's still going on in power. Hallelujah. Amen. Before I go so far, there is a lady who has really impressed me. She was one of the choir members. I was really overjoyed. Because she stood here where her father and mother used to stand and sing. Like a prophetic action. Hallelujah.
eyokusatu yoveeko mu kifo ddukemuuko. Amiina. Eyokubiri. Hallelujah. She's called Hannah Sally. They were strong musicians here. With Elder Sesanga, who used to play the organ. And he used to enjoy playing it. Hallelujah. Amen. It's always good to see people who have been raised up in ministry continuing to minister. And God is helping the children also to rise up in ministry. May God help the pastor that even the grandchildren will be ministering. Before I go so far, I love you all. I really love this church. Because this is where I first came. And this is where I will last attend. Yes, I'm based in Kigali, but my spirit is always here. Because this is my church and the pastor. Although he's now left to be with the Lord. But we worked. God knows what we did. We worked in the whole of Uganda. And then we went. Even in Rwanda we were ministering. But we cannot forget our work in Uganda. That's why I'm always encouraging myself to go back home by coming to Uganda. That I may fellowship with the children and the grandchildren. I want to thank the pastor and all of you. Because he usually sends support when I'm in Rwanda. He remembers me and sends me support in Rwanda. So let's always thank Pastor. Because he remembers. Another person will forget. And you won't blame them. But the grace of God helps him remember. Like we sang and said that the grace of the Lord. So I cannot fail to thank him in the multitude. When I go back to Kigali, I will tell them I'm coming from home. And I bring you greetings from home. I may not be able to embrace all of you, but there's something we say around a bizu. So I send it to all of you. God richly bless. Amen. Amen. Mikwano gyaffe mwebale nnyo okutwegattako ku lutimbe luno olwa Shilo stroke Google Day TV. Mwenna ababadde mu makanisa gye mugenze mukuliko eyo. Amannya Sunday Yusuf Mukasa Lubwama, omwanjuzi wa programu ey'ebyafaayo ekwata ku ntandikwa n'olugendo lwa Google Day. Byobadde tumanyi mu Google Day okuva mu myaka gy'enkaaga. Tubaleetera mu programu eno abagenyi abatali bamu abababuulira Google Day enjiri enzijuvu bwe yatandikira okujja mu Uganda. Kiki kyemutuusaako, kiki kyeyinza okutuusaako, kiki kyobadde weebuuza. Omugenyi waffe gwe tukyaza mu programu eno byobadde tumanyi mu Google Day alikubuulira bwe byobadde weebuuza. N'olwaleero
Sande ya leero nina essanyu lingi nnyo okubanjulira mukadde waffe, maama waffe, mwannyinaffe, jjajjaffe, Mukomusumba era yali Mukomusumba waffe Mukama gwe yatwala mu ggulu Leo Lukibigango. Ngenda okumwaniriza mu puroguramu eno ye yennyini ayanjula amannya ge nga bwe Mukama bazadde bwe baagamuwa. Ate puroguramu tetugenda gikola mu lulimi lumu bwe mukisa bwe tulina olwaleero, tugenda gikola mu nnimi bbiri ne bannaffe ab'Ekigali balezeeko, tujja gikola mu Luganda n'Olunnarwanda. Nze kasooke mwanirize mu Luganda n'oluvannyuma muganda wange David Kamugisha naye ajja kumwaniriza mu lulimi olwo olw'Ekinyarwanda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Maama waffe mukyala Leero tusanyuse nnyo akawungezi ka leero okukyaza mu puroguramu yaffe enayitibwa byobadde tomanyi mugugudde. Bw'ogenda okubuulira abantu abo ebibuuzo bye beebuuza bye babadde batamanyi naddala abavubuka ab'omulembe guno bategeere essanyu ki, maanyi ki gye twalina, obulokozi, okuwonyezebwa ng'era Mukama bwali omulamu bw'anaatutwala. Babuuzeeko obabuulire amannya go mubujjuvu. Nze bansanyusa okubalaba nesiimye okubeera ku TV eno. Bampita Daffy Muzaire Lukibigango. Amiina. Amannya nga bwe mugawulidde twagala otubuulireko otandika otya, ozaaliddwa wa, mwakati gwe bakuzadde, bazadde bo ababiri maama ne taata kiki kye baakolanga? Abazadde bange banzalira Rwanda, bayitayo Biyumba. Nenzaalibwa 49 mwezi ogw'omusanvu 27. Kati bwe natuuka emyaka 59 ne tuddukayo ne tujja mu Uganda. Embarara bayitayo Nakivale we twabeera. Namalayo emyaka 2 ne njija Kampala ewa muganda wange. Muganda mwongereko erinnya? Bamuyita Justine Nyiribambe. Waali ndi naye Ekigali. Webale nnyo, webalidde. Kaati kambatwale wa muganda wange David Kamugisha naye agende ne maama mu maaso. Mu lulimi lwaffe luli olwa maama lennyini bwe yazaalibwa, ate ne bannaffe abali mu Kigali basobole okutegeera kiki kye tuliko. Sebo David Kamugisha. Inshuti n'abavandimwe batureba kuri Shiro TV, turongera kubakira nuko umuvandimwe Sande Yusufu Mukasa babwiye. Turi hano turaganira n'umubyeyi wacu Mama Dafroza Muzaire Lukibigango, aratubwira ku buzima bwe. Turi kuri porogaramu yitwa ibyo utaruzi ku mutwaro w'ibibi waguye. Umutwaro w'ibibi waguye ibintu byabaye mu myaka ya 60 muri Uganda, agakiza kaza muri Uganda. None mama, nuko umuvandimwe yakubazaga utubwira amavukire yawe n'ukuntu waje muri Uganda, turenda no kumenya amashuri wanyuzemo, utubwire no ubuzima bwo wanyuze muri mu ishuri, amashuri bigiye awayatubwira nayo tugakomeza. Amashuri nakuye mu Rwanda ndangije P2. Tugeze Mbarara twari mu bibazo, rara byukira aha byagenze bitya tutameze neza. Niga imyaka 2 ubwo ni P4 niho nagarukiye mpita nza Kampala igihe gito. Ntabwo natinze mbona umugabo, mfite imyaka 14. Umugabo aransaba, arangwa, ankorera ubukwe
tumarana amezi 4 tugirirwa ubuntu budasanzwe abandi batabonye. Ninjye munyarwandakazi wa mbere wamenya agakiza muri iki gihugu, n'umugabo wanjye niwe munyarwanda wa mbere wabonye agakiza muri iki gihugu. Tugendagenda tujya Wandegeya. Mama, tutarajya aho ngaho, tugiye kugera muri icyo gihe cy'uko wakiriye agakiza. Turenda kumenya utarakira agakiza ubuzima bwari bumeze gute, wowe mbese n'umugabo wawe cyangwa ukiri umukobwa wari mu buzima bumeze gute utarakira agakiza? Nkiri umukobwa numva nari umwana muto cyane, imyaka 14, umukobwa bakiri muto cyangwa se umuhungu. Nari umwana utazi ibintu byari byo, nta kibazo nari mfite kuko nabanaga na sister wanjye. Nibwo nyine yashingiye. Yagushingiye utarakira agakiza? Oya. Hanyuma ujute kwakira agakiza? Hanyuma tumaranye amezi 4 n'umutware wanjye, tugendagenda nk'abantu bari mu hanemu, tugeze tujya Wandegeya, tugeze kuri Makerere Full Gospel, tusanga bararirimba hari nimugoroba saa 10. Twumva indirimbo nziza cyane, ariko njye nta kigande narinze, ariko umutware we yarakizi kuko we yaje kera. Arambwira ati twinjire hariya. Turinjira, tugeramo, numva bararirimba neza cyane, ndafashwa kuko ubundi nari umugaturika, ariko nkajya mbwira ababyeyi banjye ngo ninkuru ntabwo nzaba umugaturika, nzaba umuporoso kuko mama wanjye yari umuporoso. Noneho bahimbaje, numva barahimbaza nk'abaporoso, numva ndaryohewe kuko nabikundaga. Hanyuma umutware arambwira ati Pastor Rezero ahamagaye abo gukizwa, arambwira ati baravuze ngo tujye gukizwa, waza tukagenda. Umutware wanjye turagenda, aradusengera, akuramo sigara wera yanywaga itabi, ayisigaho, turakizwa, baradusengera, turakizwa. Ubwo se wewe wagiye gukizwa kubera yuko umutware yarabikubwiye cyangwa nawe wumvise Umwuka wera yagufasheho? Umwuka wera yamfasheho nk'uko mubwiye, bararirimbye numva ndafashijwe kuko nakundaga abaporoso. Mbwira ababyeyi banjye ngo nzaba umuporoso, ninkura ntabwo nzaba umugaturika, kandi ibintu by'abagatulika nzi. Izo ndirimbo baririmbye ukumva urafashijwe, uracyazibuka? Hari indirimbo icyo gihe baririmbye bakumbanga ujukira tugende fena mu nyumba ya tata, mu nyumba ya tata, mu nyumba ya tata, tugende fena mu nyumba ya tata, nesanyu nesanyu nesanyu. Harimo se n'indirimbo z'ikinyarwanda bajya baririmba baba wibuka? Oya, ntabwo baziririmbaga. Hari indirimbo bajyaga baririmba ngo ku musaraba, niyo rimwe na rimwe, ariko baririmbaga ikigande. Ariko namaze igihe gitoya mba nabaye umugandekazi, mba namenye ikigande, ndabikunda. Mukabayibashwe nnyo badde ururimi lwaffe rw'Ekigali naye nga nange nkuwulira ddala bulungi ngeri Mukama yashinkana mu maama baali ku honeymoon n'omwami
omwami twagala omwogereko kulinnya kubanga omwami wo yagende mumanyi bwobuulira abo abatamumanyi omwami yani era yakolanga mulimu ki mu kiseera ekyo nga musembeza Yesu Kristo awo ewandegeya bwe twasembeza Yesu Kristo mwami wange bali bamuyita Leo Rukibigango yakoraga mu posta mvuge mu Kiganda mu Kiganda kati nga bamuyita Leo Rukibigango ng'akora mu posta yatwarokokera naye yamaramo ekiseera kitono n'avaamu n'abeera omusumba atandikira wa okubeera omusumba singa obajjukira mutandikira wa kati bwe twamala okurokoka ye n'abeera nga muntu alina okwagala okukolera Mukama n'atandika n'abeera omudinkoni bwe yamala kuba omudinkoni nga yategeka ebya Sunday school nga era akyakola mu posta kakati ne wabaawo okugenda mu ssomero erya Bible school omusumba Leo n'ayingira Bible school nga basoma kiro n'abeera mu Bible school emyaka 4 ng'asoma ate ng'akola mu posta kati ekiseera kyatuuka Bible school n'agimala bulungi nnyo n'abona diploma ye ennungi n'amala omwaka gumu ng'akyakola oluvannyuma n'alizayininga ye tebamuwana busumba yafuuka supervisor waliwo omwami omu bamuyitanga Alexander nga yafa naye ng'alina district z'abadde akulira Alexander Grant nga tenaafuna amuntu alabirirayo Busiro ne Bulemeezi kati musumba Leo tebamuwa obusumba wabula bamufuula supervisor wa Bulemeezi ne Busiro ne tutandika omulimu gwa Mukama bwe tutyo ne tugenda e Luweero ne tutandika kyaki ne tubeerayo n'okubeerayo nga bw'alambula amakanisa gonna e Busiro e Bulemeezi nga tukola omulimu gwa Mukama. Tuzzeko mu maaso katono naye njagala tuddeko emabega ekibuuzo kino tugenda kigabana ne muganda wange Kamugisha tukyetaaga okukiwulira mu Luganda ne mu Lunnarwanda nga tonnaba kusembeza Yesu Kristo nga omusanze Wandegeya bababuulidde enjiri bulamu ki kifaananyi ki kyoyinza okubuulira omuntu oyo ali awo mu ntebe ye ku kitanda kye obulamu obutalina Kristo kyoyinza okumugamba nti obulamu obwonna bulina naye gwe buveeri mu lwaleero nze ng'omuwala eyalokoka nga nali mukyala eyalokoka nga nina emyaka 14 kati nyinza okubuulira ng'abawala nkasookera okubawala abawala b'emyaka 14 ensi webatabaaliza ensi webataagulataagula ensi webagabanira kati nze neebaza Katonda kubanga mu myaka eyo ensi nagidduka nenyingira mu Yesu terina bwe yangabana terina bwe yantaagulataagula kuba nali nyingidde mu Mukama waffe Yesu kati ng'abawala ekyo kyenyinza okubagamba n'abalala abakyala nga wakafumbirwa nze bwe nafumbirwa nga ndi mu njiri ng'ekigambo kirungi nnyo enjiri ey'ebiseera ebyo bannange nkyogera nga nkiddamu teyali ng'ey'ennaku zino yali njiri ennungi ng'ogimattira ng'otya ekibi ng'era omanyi nti senga okola ekintu kyonna Katonda ali wali akulaba mu bulokozi bwe twalina mu biseera ebyo nga tukyawa ekibi nga tukyayiga ddala ekibi Mukama nze bwe namusanga ng'era mulungi nnyo gyendi nenfuna omukisa nenzaala n'abaana ng'era omukisa ogwo nagwo ngwebaza twagala oyogera ku baana bo abaana amannya gaabwe naye nga obwogera mu lulimi lwaffe lwennyini luli olw'Ekinyarwanda muganda wange Katekingova
session yenu. Urakoze baba dukomeza programu yacu turenda kumenya ujya gukizwa cyangwa umunsi wakijijwe ni iki cyo wumvise umunyabyaha cyane cyangwa warajugeze mu rusengero mbese wumva umwuka wera arakuzuye uravuga uti ibi bintu rwose sinabana kijijwe icyatumye nkizwa n'iki icyatumye nkizwa cyane hari ubwo abantu bibeshya ngo ntabwo ari abanyabyaha nkanjye ubwo nababwira ngo nakabaye mvuga ngo ntabwo ndi umunyabyaha kuko nari ntarajya mu isi yari itarantwara nta bintu byo kwishima nari mfite ariko barahamagaye bati umuntu wese wemera ko akizwa aze tumusengere nanjye nemera ko naba hari ibyaha mfite bindi ndemera ndasengerwa ndakizwa kuva uwo munsi nemera Imana kugeza n'uyu munsi. Umaze gukizwa ubuzima bwahindutse bute wumvise mbese muri wowe hari ikibaye gihinduye ubuzima bwawe watubwira ukuntu byagenze umaze kwakira agakiza? Maze kwakira agakiza numvise hari igihindutse muri nge kuko najyaga mu cyaki bakabwiriza ubundi nta cyaki n'abagatolika narimo ntabwo najyaga njyayo kubera ko kubera guhunga twari twaranze abagatolika kubera ibibazo baduteye abazungu ntabyo nari nzi rwose ariko hariya ninjiye mu murimo w'Imana ndakizwa numva ndahindutse numva afite ubuzima bwiza numva ndanezerewe nanjye njye n'iwacu aho mvuka nkababwira nti narakijijwe ntabwo bari babizi bari bazi abaporoso nkababwira ntabwo ndi umuporoso ndi umupentekoti ariko hari abo duhurira n'abaporoso ni rero niho numva nezerewe niho numva nishimiye nkabibabwira nkomeza ubuzima watubwira muri icyo gihe ukuntu abarokore mbese abantu baba bakiriye agakiza ukuntu bifataga imibereho yabo yari imeze? Imibereho yacu yari myiza cyane cyane twakundaga Imana twubahaga Imana mbega twari tuzi ko umunyabyaha ab'iki gihe ntabwo babitwara batyo ariko twe twari tuzi ko umunyabyaha ahita apfa uwo munsi noneho bigatuma dutinya ibyaha tukagendera mu gakiza kanonosoye agakiza keza agakiza nicyo gituma n'ubu tugihagaze dutya nuko twagendeye mu ntono z'Imana. Hanyuma umaze kwakira agakiza bene wanyu abafamile bo babyakiriye bate? Barebye ko bavuze ko usaze cyangwa hari ibyakubayeho bindi byo batumva? Bumvaga batabyumva nyine bati yararongowe arakora iby'umugabo bakumva ko nkora iby'umugabo antegeka ariko siko byari biri ntabwo ari iby'umugabo yantegekaga nakoraga ibyanjye numva nezerewe nishimiye abandi bagatwita abasazi kuko muri icyo gihe agakiza k'icyo gihe bari bazi ngo abagande bo baravugaga ngo hakizwa abanyarwanda nabo ngo baba bagiye mu bagande babaye abasazi barasazi ariko twe tukabaho twishimye tunezerewe tuzi ko Imana idushakaho. Hanyuma mumaze kwakira agakiza ubundi iyo umuntu amaze kwakira agakiza umwanzi aramurwanisha hari ibibazo mwagize cyangwa mwagize umudendezo muranezerwa ubuzima babera bwiza nta kibazo mwari mufite? Ni ukuri nta bibazo twagize urugo rwiza akora mu posita tukabona amafaranga yishyurira abana bacu amashuri twubaka n'akazu gaciriritse muri icyo gihe nta n'umunyarwanda wagiraga inzu ariko twe twari dufite akazu gaciriritse muri icyo gihe kari kadukwiriye nta bibazo twagize. Amen. Kasubiza umuvandimwe Yusufu Gasa. Haleluya. Mwebale nnyo kakati nabadde mama leero byamusumba ndabalumbulire ku baana mukama bakuwadde mu bulokozi ngo otandikira ku mwana asooka
n'asembayo amanya gaabwe nekyebakola kaakano. Umukobwa wanjye mukuru yitwa Gertrude Gahongayire Rucigango. Ubu afite umugabo n'abana 3. Afite clinic n'umugabo we ni ambasaderi wa igihugu bita Czech. Niko kazi bakora. Undi yitwa Isaac Kananura Rucigango. Nawe ni umuririmbyi. Afite itorero arimo baryita Amavuno, niho akorera umurimo w'Imana. Undi yitwa Isaac David Rutwaza Abarandani, niho akorera imirimo ye. Undi yitwa Leya Muzaire yitiranwa na mama ari Randani, niho akorera imirimo ye. Na Moses Munyurabahezi nawe Abarandani. Undi yitwa Gadi Garuka abi Kigali, ni umukozi arikoresha. Umukobwa mutoya yitwa Olivia Murungi aba muri Amerika, nawe niho akorera. Abana 7. Amina. Kakatyo kuba mama Leo, mukyala Musumba, abaana abo bazaalibwa mu Uganda. Mudakigera mutono ddamu mu Luganda ng'abaana abo boogerako mu Luganda, omuntu ono w'amakerere Gospel Church ategeera omwana oyo gw'oyogeddeko mu Luganda amanya gaabwe mpolampola. Amanya gaabwe Gertrude Gahongayire Rucigango Mufumbo alina omwami, ye mwana omukulu alina omwami alina clinic. Omwami ye ambasaderi embassy wa ensi gye bayita Czech. Okay, Czech. Czechoslovakia. Ndowooza yabawala. Omulala bamuyita Isaac Ruchi, naye ali wano ka Ruchi modernization musalako sana Rucigango. Ruchi okukala n'omulembe guno bali salako Rucigango. Omulala alina abaana 2. Omulala bali mu America basoma kati. Omulala bamuyita David Rutwaza. Ogambye Ruchi akola ki? Isaac muyimbi akora muyimbi no wangambye njogere mu Luganda. Aweereza mu church bagiyita Mavuno. Amina. Omulala ye David Rutwaza ali Bungereza gyakolera emirimu gye. Omulala bamuyita Leya Muzaire alina omwami naye ali Bungereza. Moses Munyurabahezi naye ali Bungereza. Gadi Garuka ali Kigali. Olivia Murungi ali mu Amerika. Wano kukkiriza Rose kukkiriza. Rose kukkiriza. Namwadaputinga. Namwadaputinga. Bangi benina. Amen. Benadaputinga. Mwala w'omwoyo. Mwala w'omwoyo. Oli mu program yobadde tumanyi obudde. Wetukuleetera abagenyi abamanyi bugudde obuvo n'obuddo, abamanyi bugudde emyaka g'6, abamanyi bugudde myaka g'7, abamanyi bugudde myaka g'8. Kaakati ono ewabugudde original myaka g'6 ye mukyala Musumba nga nabategeezezza mu luberebire nti omusumba waffe omulungi ennyo Mukama yamuyita ali mu ggulu, Musumba Leo Rucigango. Leo Rucigango yalokokeera wano mu Uganda kyalo Wandegeya, naye ekiseera ekyo yali akola mu post office. Post office ziri enkadde ziri ez'amazima n'obwenkanya. Era olunaku olwo baalokoka n'omukyala gwe, ekyo si kyamabe. Katuwumulemu nate n'oluvannyuma tukomewo n'omugenyi waffe mu katundu kano, era nsuubira tujja kumweyongera ne ku Sande ejja, n'oluvannyuma tukomewo tuwunzike
ne mukyala Leo Lwekibigango. Mbalamusiza mwenna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Nze bampita Gertrude Lwekibigango, abangi mumanyi nga Getu. I'm the eldest daughter wa Pastor Leo Lwekibigango. Batuyigiriza okwagala Mukama. Daddy ye, it was just an order. That's how it was in the beginning. Naye olwaleero nebaza Mukama kubanga ndaba fruits zaabyo, ndaba the reason lwaki yayimirira ne Mukama, lwaki yatambula ne Mukama. We've seen the fruits, we've seen the testimonies, and we've seen the journey. Naffe kati kyetukola kyetuyigiriza abaana baffe, Daddy yatambula ne Mukama. Nze nazaalibwa on the 19th January 1965. So I'm one of the babies in the 60s. Nakulira ku Full Gospel Church. That's all I knew all my life. When I was growing up, it was home, school and church. So twebaza Mukama kubanga Daddy ekyobugagga kye yatwekera kwe kumanya Mukama n'okutambulira mu makubo ge. Kati naffe nze am parent n'abaana basatu. Nze nange mpulira nti kyekintu kyenyinza obbalekera, kyekintu ekyobugagga ekisingayo obukulu ky'oyinza okulekera abaana ku nsi kuno. Mami nzijukira nti naye bwe twabanga tulika yalina challenge ey'okuyiga okusoma Bayibuli mu Luganda kubanga yali tamanyi kusoma mu Luganda, naye olw'okuba twabanga tuvudde mu Sunday school and most of the times Daddy ng'ali safaari, yalina okuyiga okusoma Bayibuli kubanga yalina otuyigirizanga memorial verses. Nze ekigambo kya Mukama kyonna kye nnina is what I learned from the memorial verses ze batwaga mu Sunday school. So Mami, that was her duty, okutuyigiriza memorial verses, and then we'd read through the word of God. Olwokuba twali bangi ne Daddy nga bw'akomawo, and then n'atandika okuyigiriza omulala. So twamalanga wiiki yonna nga tusoma Bible kubanga twabanga tulina different memorial verses. Twali abaana bangi. So nze kyekyokka kyennyinza obbabuulira, kyekyokka kyennyinza okugamba abazadde, teri kya bugagga ky'oyinza kulekera abaana than letting them know the word of God and making them walk with the Lord and love the Lord. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mukama mulungi abawa omukisa. Bannange ekkanisa eri Makerere, erimu amawanga ga buli ngeri, erimu abazungu aba buli kika, gattako abayindi aba buli ngeri. Nze nali ŋŋaanya okuva gye nsoma, naye mweno ekkanisa nja kuyingira. Mulimu amawanga ga buli kika, Yesu akuyita agendayo olabe. Tuli ne mukyala Musumba Leo Lwekibigango, mu kiseera kino abeera Rwanda Kigali. N'olw'omukisa gwe tufunye ne tugamba tuwe ku byafaayo, era azaabinyumya. N'ekibuuzo kyange kijja kwegattibwako ne muganda wange David Kamugisa. Tujja tunyumya ne tuddayo emabega, ne tuddayo emabega. Olunaku olwo omukyala ewo ng'olokose ewandegeya n'omwami wo Leo Lwekibigango, oyinza okuwa ku myaka gya Leo Lwekibigango gye yalina naawe bwalina 14 ate omwami yalina 24.
yalina 24 kwegamba abiri mwena olwo bamufumbiddwa abanga buli mu mukwano okwalo amateeka oli 24 14 ngaaleero katuleekaawo atugende mu maaso yesu alokola era awone ab'edda be tebandifangako naye ebiseera bino oliragamba nti wa myaka 24 alina wa 14 bomanya kubanga jjajjange manjiri mukasa yafumirwa alina emyaka 13 naye omusajja gwafumirwa myaka 13 tuddeko emabega mukyaleewo ne mukulu David ajja kupiikinga ekibuuzo kino musemu angu tuwe busanyu lyewafuna ng'okkiriza Yesu Kristo n'omwami wo naddala kiki ekyakuleetera ekyavaako bw'okulokoka okkiriza Yesu Kristo naani yabuulira ekigambo ekyo nsobole okulokoka engeri gye mbagambye nali siwulira bulungi Oluganda ng'olulimi siruwulira naye bwe baayimba ennyimba ze zansikiriza olw'okuba nakulira mu baprotestante mange ngera njogera nti ndibeera mu protestante siriba mu katolika kati ekyo nekinsikiriza nti kati nali njagala kifunye nja kusaba na bano okugamba wagendera mu first class kakati omusumba lezero nayigiriza netulokoka netubanga tujja ku Sande ne munaku endala waliwo balamu bange be nali nsanze nabo nga balokoka nembasangamu ne tata wa Kimenyi ono Kimenyi mumumanyi yali mulokole naye nga tubeera nabo kati netubanga tujja Lwokusatu Lwokutaano nga bayingiriza omusumba lezero ng'ayingiriza Mukama amuwomukisa kubanga ekigambo kye yatuleetera kyali kyamaanyi tukyakigenderako gwe mulamwa bwe tugenderako gwa musumba lezero netunyumirwa enjiri nze enjiri yanyumira mu butuufu enjiri yakunyumira kutuusa bwe namanya Oluganda twabanga n'emisomo mukyala jjajja twamuyitanga jjajja Manjeeri jjajjaawo jjajja Manjeeri Mukasa nga tuyigiriza abakyala twabanga n'olunaku lwakuna ng'atuyigiriza omufumbo gwalina okubeera balina okwetwala mu maka bye tutaafuna osanga ewaffe bye bataatuyigiriza era omukyala oyo mwagala nnyo kubanga byenina kati nange ndi musomesa abakyala naye nabijja ku Manjeeri Mukasa ng'atuyigiriza kale enjiri yanyumira mu butuufu mu kutambula kwange nenfuna n'omukisa omusajja n'alokoka omusajja leewo Kibigambo n'alokoka ebitali kwerokosa ebitali by'ennaku zino n'alokokera ddala n'aweereza Mukama n'amaanyi ge gonna neneeyagalira mu njiri era nagyeyagaliramu n'okutuusa kati haleluya ndowooza tubuzaayo obutakiika obugenda 15 kansuubire kakati muvudde e Rwanda muzze mu nsi eyitibwa Uganda naddala Buganda ey'emyaka egyo buzibu ki bwe mwayitamu bw'oyinza okumanya naye nga mulina Kristo n'abanyweza naye nga omuzungu gyayita challenges ndowooza mukulu David Kamugisa yekubuuzizza buli Nnyarwanda n'okinyonnyola naye era mu Luganda okusomoozebwa muvudde mu ggwanga ddala olulimi tolumanyi ogenda oluyiga naye Yesu ng'akunyweza ne challenges okusomoozebwa nga sinaba kufumbirwa twasanga ebizibu bingi twatuukanga abantu nga batuleese kutujja ku nsalo ya Uganda ne Rwanda
ba kiseera ekyo abaatulabiriranga babayitanga ba Roni betuyita UN biseera bino ne batuleeta mu baasi ne batutuusa gye bayita Nyakivaala yali nsiko oba omanye ensiko nga batusuula nga mubeerawo temulina kyemulina ne mulwara n'ennaku nnyingi abantu ne bafa ne tuyita mu buzibu obwo olwo nga tolina kulokoka nga sinalokoka life before Christ. Yes. Naye bwe nabivaamu nze navaayo mangu nga bwe nabanyonyodde waliwo muganda wange yali yajja dda nga yali wano Uganda Kampala Mengo awo muganda wemutuddire bamuyita Justine Giribambe kati nanona nandeeteyo kati bwe najja namala naye emyezi 6 we nafubira omusajja omusajja omutuliza wano mu Uganda wano bane Uganda ngeri n'omukisa kwa Mengo Bulange ate kati egundi wano tutwale mangu enamungona musenzeyo mutya kati bwe tumala okulokoka nga tulina omwami bamuyita Lwasi yali mulokole omukulu w'ennaaba yali muzeeyi nga mudinkoni n'atwagala kati n'amugamba Musumbaliro mwana wange nina ettaka ojja naye kukuza akabanja n'amugamba aye omunsiko sijjagendayo wali nsiko nyonga muwogo bitooke bwe yagendayo n'amugamba sijja kujjayo n'amugamba nkwegayiridde ng'amwegayirira nja kukuza akabanja sirina sente ojja kusasulanga kitundu twakigula ekibanja sente za Uganda 10 kati n'ekinga zino zakisonya okula netuzimbawo ennyumba kayumba katono kati bwe twalaba nga nsiko nnyo Musumbaliro n'ayitayo muganda we mu family tukuli yena ku mwaka yali 67 n'ayita muganda we n'amugamba wayi sijja kubeera ku ggwanga nzeka jangu n'amuguzaako akatundu ffe tetwagulawo 10 kati ye twamuguza 6 akatundu mirundi 6 lukaaga lumasomo 10 netumuguzaawo naye n'azimba netubeera baneiba nekakati akyaliwo ekibuuzo kyange ekigenda okusimbayo mu segment eno nga sinaba kuyita muganda wange David okubuuza mu lulimi lwaffe Olunyarwanda mu Buganda mwalimu obusosozi basosola buli kimu nga n'ekyo basobola okukisosola ekyo kyanange bulungi bwakiyitako mutya kubanga ngali mu kkanisa era yadde okulokole bwebuli era n'okusosola bwebuli ekyo kibuulira ate era okibalabule baleme okukiddamu abakiri Alex Mitala Apostle yajja e Rwanda n'okwenenya on behalf of Buganda twasanga obuzibu nga batusosola Kanyarwanda gwe nga nebugule baliisa enjiri y'Abannarwanda Kinyarwanda gwe abaana baffe bwe baakula nga tebakitegeera bababuuza ewamwewa ng'ate tetusobola kubabuulira twabagamba nga tuli Banyarwanda naye tetusobola kuddayo batubuuza lwaki abantu nga batuvuma tulina ebizibu ebitugaana okuddayo entalo wadduka ng'obanyonyola naye nga tebabitegeera twasanga obuzibu naddala nze nasanga obuzibu kubeerabeeranga nabo n'abalokole baana bulabako ng'afuluma ng'akugamba ye ekikazi Ekinyarwanda kino tekinaba nakwera wano ng'ate muzinga n'obuyonjo naye olw'okuba ali waabwe alina okumpika Ekinyarwanda naye olw'okuba twalokoka ng'ogamba nti
sifayo mwana azwana omusaayi gwa Yesu sifayo ngenda mugulu mukuludde bitandikirawo ekibuuzo kyolina kyonna nga tukitunzika. murakoze cyane abatureba kuri Shiro TV turakomeza ikiganiro cyacu na mama kwe turenda ko utunyurira muri ibyo bihe urusengero rwa Makerere Full Gospel Church rwari rumeze rute abantu b'abarokore mbese bari bameze bati ubuzima bwabo bwari bumeze bute ubitunyuriremo mbese twumva yuko n'urusengero rwa Makerere Full Gospel barwitaga urusengero rw'abanyarwanda byaterwaga n'iki tunyuriye muri ibyo bihe ukuntu byari bimeze muri ibyo bihe agakiza ntabwo bari bakazi noneho abantu bakijijwe cyane bari abanyarwanda sinzi impamvu aho wajyaga kuvuga ubutumwa ugahamagara abantu gukizwa hazagamo abanyarwanda abari babaza bene igihugu noneho mu matorero bagasanga abanyarwanda aribo bakizwa abantu benshi rero bakavuga ko agakiza ari ak'abanyarwanda ariko twe tugashima Imana kuko twari abanyarwanda kandi agakiza kakaba ari akacu tukabishimira rero Imana ariko muri Makerere Full Gospel bari abantu beza pe abo twakoranye nabo kuva dutangiye umurimo twamaze igihe gitoya twebwe abazungu baragenda dusigarana n'abagande nibo bari bakuriye itorero president wa Full Gospel yari umugande yari umuntu mwiza cyane yitwaga Joshua Musoke Kamya Musoke yari umugabo mwiza cyane ukunda Imana Yosani Mutebi nawe barakoranaga yari umugabo mwiza cyane n'abandi bari bakoranaga nta kibazo twari dufitanye nabo twakoranye nabo neza nubwo haza gutuza ariko baravuga guti satani ni kwamera ashaka kurwanya abameze neza abahagaze neza nibarwanya ariko twakoze umurimo w'Imana neza twaranezerewe kugeza ubwo igihe cyageze cyo gutaha i Rwanda kuko u Rwanda twari twararusengeye turukeneye turataha ariko twatashye neza ntawe twangana nawe ntacyo dupfuye n'uyu munsi turacyakorana tumeze neza nabo barabakiriye mukorana neza mukora umurimo w'Imana bababera abavandimwe rwose nta kibazo Mukama yebazibwe nnyo nga tuli n'omukyala Musumbaleewo mu kibigambo atubuulidde ebigambo ebitukutte ku mutima engeri gye yaddemu eri Kristo kino kibadde ekitundu ekikwata ku bulamu bwe nebba nga tebannaba kujja eri Yesu Kristo bye baayitamu bye baasanga tukomawo nate kusaana ejja nga atutwala mu kitundu ekyo kyennyini ekyabugudde enjiri bwe yatabira enjiri ebitundu bino ebisoose mwalimu n'okusosola abannamawanga ngaera muwulidde naye Yesu Kristo anyweza n'abanyweza sana Musumbaleewo mu ddakiika emu basiibule ate obagambe nti okomawo kusaana ejja ate era obatukize n'amannya nze bampita Dafi Muzaire Rukibigango oli obasibula mu Kinyarwanda genda maaso murakoze abanyumva mwese nari hano kuri TV mvuga umurimo w'Imana uko twawubayemo n'uko twawukoze abatubona n'abazatubona murakoze cyane kandi tuzagaruka ku cyumweru dukomeze tuvuge ibyo batubaza murakoze cyane haleluya haleluya n'olwaleero twebityo twebigenze mbadde ne munnange pulezidenta munnange David Kamukisa basibuleko mikwano gyo basibule mu Nyarwanda naawe murakoze inshuti zacu abareba Shiro TV kuba mubanye natwe muri iki kiganiro twaganiraga n'umubyeyi wacu mama
nafunoza Zaire Rukibiga. Ubwo tuzasubira ku cyumweru gitaha mbane n'Imana. Imana ibagire neza. Imana ibane namwe. Murakoze. Ababadde banyamba mu studio ye mutabani wange era mutabani waffe omwagalwa Robert Mayanja. Ate producer wa program eno era editor wayo omukulu ye Enoka Bamulangeji. Omwanyuzi wa program yenzeke nnyini ate era omunoonyereza waayo Sunday Yusufu Mukasa Rugwama. Katudingane nate kusanija essaawa 3 zennyini tokyusa kalimi okajja mu Shiro Gugude TV. Mukama awumukisa. Leo Rukibigango left a legacy. Go to Kigali, go to Rwanda, ask if there's someone called Leo Rukibigango who opened up orphanages and schools and planted churches. Many people testify they know about Leo and they admire his life. Banange kanisa eri Makerere erimu amawanga ga buli ngeri erimu abazungu aba buli kika gattaka abayindi aba buli ngeri ze naliŋŋaanya okuva gye nsoma naye mwene ekkanisa nja kuyingira mulimu amawanga ga buli kika Yesu akuyita agendayo olabe